إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور يا رب الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله يا رحمن الله يا قهار الله يا باسط الله يا حكام الله يا عادل الله يا مذر الله يا بصير الله يا ولي ذو الجلال والإكرام الله يا مقتدر الله يا رحيم الله بولا لكانو كامبا دي الكاريا تما الكاريا وما أدراك ما الكاريا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية أو إن نقصانك فأمه هاوية أمه يقرأ ماما بكا وما أدراك ما هي نار حامية يا رب إسماعيل yakakoma ubiri 19 mama we nafa twagende gayaza noza makenge nangaho nalebo webale ozise mama badde tumanyina kapesude ndi maskini bwate bwe yayokera bajama isima tabadde na tabu maskini abyawo yeyiya abala bajja kutyo byogera ne miskini la yeyiya nga abalala era namuyita ne mugamba lwe nazeebayo okulaba isima lwe yali ava mu kkomera mu kooti ndowooza mujjukira ne mugamba isirani isima kakkanyako ku ddoboozi mu kooti ng'omulamuzi waali ne mugamba bara walbara ekintu kyendaba kiyinza obutaba kirungi ate yali wa mazima najja nagaawo naye bwe yaŋŋambye tulinyemu mu kyawakati ne mugaa eri abanyiiga kubanga ne nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yali atambuza ekigambo kye eri abanyiiga bajja eri kitaawe omuto Abu Talib ne bamugamba omwana waatusuukiridde Abu Talib atendewalira ayita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba ya Muhammad nkulwaniridde naye nange mpulira ntendewaliddwa
abasajja amaanyi gakoze eki bantaddeko ekibuli kingi. Muhammad kyava amutunula maaso baka nti nabbi yakaaba emirundi egitatuuka mu esatu, n'atunula ku kyenyi kya kitaawe n'awakaaba n'amugamba naawe onvuddemu. Abu Talib kyava amugamba nti asisobola wakiri bantwale naawe. Meaning mu buli society buli kyosindika olina bonyigiriza mu kugenderera oba mu butagenderera. Tuyinza okubeera n'okusonyiwa, okubeera mu mutima nga naye bw'osaba nti ya Rabbi ya Allah nsaba onsonyiwe, funa space mu mutima ogaye nange nsobola okusonyiwa abalala. Naye Anayi fo Anayi yefudde Somalia kikyeri. Somalia bonna basiraamu, yensi yokka erimu nga buli muntu muki bonna bagwanga eri, naye bawulabika ono wammamba oli wafumbe oli wakatinvuma oli wanjovu, naye wallahi sibayinza kutuula ku mmere, bakubagana bukubaganyi lwakuba omukulembeze eyali awaniridde empagi yagita. Aboogezi bonna bavudde waggulu ne boogera nti olaba omusota gutandika okwebojja gwokka. Ate bamasikini bano kubanga bandikuumya abantu ate be batambula n'obukuumi. Kali masikini ayingira nga ye bamubanja gwa ttaka oli n'amukuba omutayimbwa. Buli kimu kye babadde boogera nga bagatwaleeta security engumu bweggulugulu, naye wallahi naye etandise okuyuga ate yatandika dde enyegenye eti papapapapapa. Kati Isima masikini talina kifo kyanoonya, bwakwatako ku bayimbi, bwakwatako eno, bwatumirako kabakompuramye wano webale nnyo ya Rabbi Allah sikuka. Ono bakulwa ne Isima naye aliwa. Allah nsaba akuwe gy'osinga okwagala. Kubanga oli yandirowoozezza bano bwe bakulwa ne Isima, naye wallahi ali wano kugamba Allah nti ayi Allah sonyiwa saasira Isima obuwejjana. Nze ndabye abantu bangi abanzanyeemu mu firimu naye tewaliwo buzibu, oja ayogerako bwogezi tatutte bulamu. Maybe anyiize naye ate akwagala. Nze ndabye ndi Mezaaya wano ayogera bwe namala okukola embaga, Mezaaya yakuma nze subhana mali. Naye bwe mulabye n'antwolera salaamu tewali buzibu, anoonya nnamba kuli ku mutimbagano naye afune ekyokulya ayitewo. Kali bw'aba asobola okifunira ku nze Allahu ya'lamu, Allah yasinga okukola ki ayitiraawo naye anoonye riziki. Riziki efunze mu ggwanga lino nga buli omu atunula ku munne buli gw'oyitako agamba ntonyezaayo ntonyezaayo. Nsembyayo kano ak'obugumiikiriza n'obwesigwa. Lwali lumu malayika etwala obulamu yajja neva eri Allah nejjira mu kifaananyi ky'omuntu nesanga omusajja Ibrahimu alayhi salaamu bwe musanga nemuga nkwatirako ku kitabo kyange kino. Ibrahimu akitunulamu ati yetegereza ekitabo. Badde ntudde okulaba kato Mungu akyakuumye tereeza ekkanzu yo bwe mubadde mutambula ne Isima. Naye omusajja bw'assa ekitabo kino n'akikwasa omwami ono n'amugamba akwatiraako. Bwe yakwata ekitabo n'ekyamako emmanju, bwe yakyamako emmanju omusajja n'abikkula mu kitabo, katugeze nti ye Isima. Agenda okulaba oti ng'ekitabo kigamba mu lisiti y'enkaaga gye nzirako okutwala nga ye kennyini Ibulayimu yasooka. Ibulayimu ne yeekuutiza ati ne yeeteeka wansi mu w'enkaaga n'ajjuzaamu omulala. Kyeva ekomawo ne mugamba ekitabo kyange ekyo. Ne mugamba nkwagadde nnyo musajja gw'olina amazima, kankubikkulira ekitabo kino. Mbadde wakutwala nga kwoddako naye kankwongereyo ndowooza emyaka 2 ngenda kutwala asembayo. Laba mu mbeera eyo nga yajja mu kisooka neyessa mu kikola ki. Omuntu bw'aba akuteresezza akakomo ke wallahi kakwate nga bwe yakakoze eki. Kubanga ayinza okubagamba ke nataddewo mulimu gwomu naye bw'okanziriza tebaluka nebalukira ku ggwe.
So ensi bwetuuse nga bwe mugiraba nga gibanyonyolako sijja kiddamu yantematema pa ekyomumaaso kyono pa ekyawakati kyamulala pa ensolo esatu ezagenda okuyigga. Ensolo emu yali Wampologoma Ssebwaki Kasajja. Wampologoma bwe bagenda okuyigga n'ekwata omunyago gwabwe, oyogedde kuziika omwana wo. Bwe bakwata omunyago gwabwe n'amugamba nti Asatu yali Wampologoma. Kyava agamba zino ensolo ezaali awo nti mutemeeteme omunyago. Ensolo ne zijjayo ejjambiya pa Nsaalabu Wakibe yatematema n'amugamba kino ekyemmaaso kyange, kino ekyokubiri kikyo, guno omukira gwa Wakayima. Asatu kyava amutunuulira n'amuboluyi n'agwali n'azirika. Kyava agamba Nsaalabu Wakayima nti wamma temaatema. Wakayima yamutunuuliranga ati ng'atonyeza ezziga. Pa kino ekyemmaaso kikyo, ojja kirya ku kyenkya. Pa kino ekisanja ekyokubiri nakyo kikyo, ojja kirya ng'ekyemisana. Pa ne kino ekyokusatu nakyo kikyo, ojja kirya ku kyeggulo. Pa ne guno omukira nako kukwasa ojja kunywera ku kyayi. Asatu Wampologoma kyava atunulira Wakayima n'amugamba nti Wakayima, engaba n'ennungi eno wagiyiga etya efaanana bweti? Wakayima kyava amutunuulira ng'atonyeza ezziga n'amugamba oluyi lw'omaze okuba isima lumala bumaze okutegeera nti ne bwe tuba omunjago tubadde tukuyigga ffenna olina kulya bwomu. Abalina tafsiri bategeera. Ensi Uganda yaffe ffenna. Akkiririza mu Bobi Wine amukkiririzeemu, akkiririza mu balala abakkiririzeemu, naye tusisinkane tunyumye nti nga bw'otuula n'otuula ne Muhammadi newankubadde alemeddwa kuba alinamu engeri ya puresha musajja wattu okuva mu kkomera, musabire Muhammadi Ssegirinnya akankana naye agaye nti abasawo bali mu moroka ye. Naye ensi bw'eba etuuse nga buli awakanya alina kuyingira munda, bw'aba tayingidde munda alina kuyingira mu ntaana. Kati tuli mu nsi kiwajjama. So tukuŋŋaanye amaloboozi tukimanye ng'abamu bwe boogedde nti muleete abaseyisi. Gavumenti yali teyabba ddagala, yali teyina kye yakola, wabula kye yakola kyali eki muntu kugamba nti bwe ngenda eka sikakasa oba naafuluma. Kakati abantu beesize gavumenti eno lwa nsonga eki, kubeera nti babadde beebaka ne bafuluuta. Kakati abadde afuluuta bw'atandika okuwulira nga nannyini ye abadde agyogerera, empologoma gwesoose okusena, kakati gyakola atya? Batandika okweraliikirira. So bannaffe abavudde mu kibiina ky'omukulu n'ekibiina ky'omutabani mutereezeemu ku nsonga ezo, kuba ate naffe abali eno tugabudde. Tuvuganye nga tewali walina mikono misibe. Abali eno bavuganye, naffe tuvuganye nga teriiko akwatibwako. Nga bwe twagadde obulamu bwa Isima, nsimbye nnyo Farida, nsaba osituke. Ate okubanga ofunye obuvumu n'ogamba nti la kaŋŋende wali mu bannange nange ntuuse okusaasira kwange, yeno Uganda gye twagala, ng'onakkirizibwa okwogera n'olinakkirizibwa n'akola ki? Abantu ne basalawo ani asinga amaanyi. Naye ekintu ky'okwogera ng'ogamba omu bamusibe emikono omulala yayogere, kireese obukyayi n'obusungu eri abantu. Wallahi billahi tallahi Allah ali waggulu, abantu banyiivu nnyo mu Uganda. Sebo nsaba okuweereza obubaka buno eri pulezidenti, abantu si basanyufu jama. Naye olina tayimu okutereeza kubanga security y'ennamba emu. Kojja wa Isima bwenna mumujjukira ku Super FM bamuyitanga omusajja Kisolo, mwamuwuliranga yayogeranga ku byafaayo bya Idi Amin Dada. Era ffe tetwewuunya Isima okubanga ayogera bw'atyo Suudi. Isima yayogeranga nga kojjaawe bw'ayogera. Isima mugezi. Isima n'atuuka n'akaaba n'agasiina na renti. Naye bano be munyolonga ate abamu aba people power nga be bamuga Isima nnyinayo akagaati kaako. Kubanga Isima yakola omukwano. Isima namulaba ng'akyadde ku kitebe kya Nuupu e Kamwokya. Nakanze sibalinaako buzibu. Ate mulabe enneeyisa eyo nti nabo bamwaniriza tebaamukuba. Ani akoona muzinga? Allahu Akbar!
آمين يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا رزاق يا رب يا قهار يا رب يا هالك الله kwa tutonda Allah kwa tusamuseno Allah kwa tufunanyisibwako Allah kwa tuwa obulamu era kwa butwala Allah kwa wayisimu obulamu ngabo bwabutuwadde Allah tukume ngabo tuli otukingiriza abalabe baffe betulabako ne betutalabako kubanga betulabako tusobola okweŋŋanga naye betutalaba bangulabe nnyo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu ya nur tusaba tuwe ekitangala kati watangaliza ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ismail omutere ekitangala mu kaburi ye Allah tuterewo emirembe tenyasobola kituwa omujjako gwa Allah ya haliku Allah ya salam jalal wal ikram ya Rabbi ya Allah teri mundu siyinza tukanga ya Rabbi ya Allah teri bitala biyinza tukanga ya Rabbi ya Allah teri nyondo siyinza tukanga Allah kakwateko obukumi ku ggwanga tuwongayo eggwanga lyaffe erya Uganda mu mikono gyo salawo eggwanga lino gye liraga Allah otuwa obuwangazi oba tobutuwadde otutwalire ku la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu ya qahar Allahu ya razzaq Allahu ya fatah kusaba oteekerewo ekisumuluzo kulirawo kye tutalina akakwe mifutahu akulawo enzigi akukulbaabu akulawo makkanga tewali kuyiwa musaayi omusaayi gwa isima entabiro y'okwegatta kwaffe omusaayi gwa isima entabiro y'okwagalana omusaayi gwa isima ennunusi gye tuli Allahu ya razak Allahu ya mudhillu jalal wal ikram akwabunanyizibwa ku lunaku lw'enkomerero bonna abatusalaasala Allah bambule obatuule ettalu obatambule nga boogera bokka ya Allah bateekeko n'ana kusi n'ana kwayira abatucocobya abatocobye ya Allah batuliranye n'abalabe bange banjuliza emitima obatulage kubanga Allah kubagamba oyina ekisumuluzo ekisumulula emitima wamaze ekiri ku mitima gyabwe okuba nti bwe tufunanga omuswiba tuga nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tukimanyi nti abatemu namwe muli wano tekubanyanga wetuli abatetwerwanyeko abaana baffe balitununula inshallah tuweera amanyi mbaana baffe bayumirirawo nga laffe bwe tuyimiridde tuyimirirewo nga ku njegere basiba emikono maaso g'abalabe baffe obakkakkanye tubateeke wansi ya Rabbi Allah watugaana okutya gwe Allah batugamba tuwe bakkiriza okutyako eri gwe Allah batugamba tubeere beetoowaze okutyako eri gwe Allah Allah tetujja kufukamirira kitonde kyonna kubanga baagala kutukkakkanya tukaba tumuuse eno la ya Allah takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah fena wali wano oja kusinganya kabuli zaffe era tuzisemberedde tuwamanyi n'obugumu okusingana nga tutegeera ya Rabbi Allah saba okwogera ku muntu ono oli wano omwana ono batubala batubala jangu wano babadde bakugulana ne Ismail na wallahi omwana ali wano okusanjira ku musajja we era nga namulaba ng'agira atyanga bwagula ati n'atambula n'addayo n'atambula n'addayo n'atambula
naddayo musensoni yambere bwogamba assalamu alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني نسألك الجنة. اللهم إني نسألك الجنة. اللهم إني نسألك الجنة. أبا مستوى وانو. أبا سيسي مامري وانو. أبا سيسي مامري وانو. kati mwagumala Mungu akugumye kamili yonaye jango tole salamu mudakike Warahmatullahi wabarakatuh. Bakwana wange tunsobola kwange eri bakwano batufunda ne bakwano batufunda batiridwa tusalidwa nyo isima omulemberero gwebalinga ddala ashibaga kato tola salamu Speaker, Sekia inamuka pressure. abakwate banga banange olwokegera kulikusoma omusanga olwekyo kitalo ekyakitamukala webalidde